fewe bamusanga mujja mweno Uganda yaffe. Abagamba buli muna Uganda alifuuka omulamuzi. Kyekino kye twali tutegeeza. Omanye saawa zino nze saagala muntu yenna ajjanja Samire. Mbu munnange omwoyo gwagwomuze mirembe wamumanya abaana betufiiriddwa. Omanyi mulimu abantu n'ogamba kale n'omwoyo gwe tegwandigenze mu ggeyena kuba mu abantu abamu abasala okulya mu nsi ya mulukwe bannange musaana ekibonerezo eky'amaanyi. Mwana basajja mwani atabalaba. Ani atakulaba musajja gwe? Muwoloza twalabira obulumi mu mwatutuuse bwe mwatutuusaako. Nze omulala wabasobola okukola nze sobola kwerabira. Nze sisobola kwerabira buli mwali mutuusiza ku bwe Uganda ate nga tubalayirira. Gwe buli bwokera ku makya n'osayidinga ne sayidi enyigiriza abantu. Wallahi ya Mungu gwe tuli kukeerera era tuli kukubira embuto tulisanyuka kuba mmwe geyena temala okubagwa mambo akale omulamu bakulamuze muliro ekyo tekimala basajjamo mutuzize mabega abana babanamu abafudde mmwe bayasinika umabafa esawa zino ulira mbusimanya mmwe bikibye mukaba mmwe bikibye mukaba oyawedde batuwa omulalo oyo naye awedde fena tuligwera mu kabuli naye mwe basajja mwe abakoze ekyamanyo okunyigiriza fa bana Uganda mu nsi nga namwe muli bana Uganda gyoli mwina gye mwagigula bwokera ku makya n'ogamba nti nonze sayidi enyigiriza omuna Uganda olikiwulira saagala kunsiriwalirako nti banange mubeeremu n'ekisa ebyo genda obigambe nnyoko si mu bubi era bw'obanga wasalawo okukera ku makya n'obeera ku sayidi enyigiriza omuna Uganda muzanye pati ya amaanyi okubanga bana Uganda bebaka okubanga ensi ya fedde mabega atete tuli basonyiwa bokera ku makya n'ogamba nti nze nsaze okubeera ku site tuli kusonyiwa ate kino njagala kibeere ekyokulabirako Junior oyo agenze kitaawo kati gwe ye mwengani abalabye nga mbadde muddula akasajja katuuka oyita kabaka waffe mmese mwebagambye twerabira omanyi byerabirwa mugambi nefe bye babigambe tuba tukyabijjukira esawa ze muri mukulaga nti munyoredda nnyo ate mwe banamwe mutujjeeko akajanja wamu navaawo nga mugamba nti gundi bannange nabbanja afudde nti naye mumulamuze kisa nga si ya buloolo temutusiriwalirako tetwerabira bana Uganda mwe bye mwatukola ago gakyali mabaga ne bwali baani kasitoba nga lyonyigiza ku muna Uganda ne bwombeera nga gwamusimula ebigere takomekerera akusse kati abula nina gwe nesungidde mu koona gwe nambirige kale nnyabo